You come to the center. Yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bwayita mu kamooli. Gasile kabasindise binne bali wali erwa. Zungururu. Era nako bwe koogera olaba omwaka. Eno wiiki yakwogera bisongovu na mazima. Ekisookera ddala buli omu kitegeere nti ogenda kufa era wonna wooli awo tandika okukirowoozaako. Osaaniddwe weebake obeere mu nnyumba y'olowooze okkirize nti ogenda kufa. Otyo ekyokubiri ky'olina okumanya nti ne bw'obanga olina ennamba ya Katonda ey'essimu ojja kufa tukuziike. Ogenda kufa. Oba oyagala oba tokola ki? Wewaddeyo. Otyo kati abatatya kufa ke balumbe poliisi ebabuulire eyagiwa obuyinza obubakwata awatali musango. Kati essaati oyambulamu yaki? Geza weeyambule oba olabika embala owulira mpulire. Walaayi weeyambulire wano tukukube emiggo ogiwulire. Ye mubadde ki? Mwagala kweyambula? Abaana mubajje mu mayumba. Simanya abakazi babadduseeko. Badde nkolera bonna mukazi yadduse. Kati akaana kaakano nze akalina. Akaana kazze eyeewaka. Nze muntaase akasajja katuwe ssente zaffe. Kano akaabagoba mu kirombe. Ako kaabanyaga wabula bajja kubasibira bwereere. Kansalawo oyo bamutwala. Obwedda mugamba temutya kufa. Wabula poliisi. Mukama wammwe yabagaana okuteeka abantu wansi mu kabangaliza mmwezo. Naye oba muwulira lulimi ki? Jjukira twakugambye nti oteekwa okufa. Tukaabire tumale tukuziike ojja kufa. Mukulu nga kitalo. Okaba lwakuba bagenda kusiba n'omuntu gw'otamanyi. Muyingire akaduuku lumu. Poliisi erina okunoonyereza bagamba mwabbye ate kati okaaba bukaabi. Kiki? Okaaba? Olaba ne Kajabage yafuna diguli ya top class takaaba. Yaguma ng'omusajja ne yeekolera emirimu gye. Nafuna diguli ya top. Yaje nafuna diguli yange gye nnyina era ntambula nayo mu nsawo. Emisomo gyebale munnaffe batugamba taatawo yali munyiikivu nnyo. Zaala tata yatuzaala abaana 62. Naye ggwe nga tonnawasa toyagala kuzaala bangi nga kitaawo. Ndi mulu ndi musajja nnoonya ate omusajja alina obusobozi yenze era aneetaaze. Essimu ojja kugibawa enkya. Oli mugogoofu nno bambi wandyefuniddeyo omuwala. Kubanga nze buli ssaawa yonna mbeera mu kilaasi. Kyokka Kajabaga nga baatugamba nti walina omukazi n'akulekawo nga kilaasi yo si yeeyiye. Yali mulungi nga mulungi nnyo era nga mulungi nnyo mu saizi era kale mu saizi nga munene. Ate bambi nga ggwe oli katono. Mbimanyi ebyo abakazi nga babyekwaso nnyo. Kajabaga otuwadde nno oluboozi naye lwaki totuyimbiramu ne tukusiibulira ddala lumu. Yenze Yasini bannange kibikiriwo nze ntumbudde. Yenze Kajabaga mbasiibudde. Tunaakyazanga ggwe. Bano bamutebire oluusi ebyabwe tetubitegeera. Bwe boogera olabira ddala ng'abasajja abamanyi abaatandikawo ebyenfuna by'eggwanga. Tebajja tulowoozesa nti ye bw'avaawo ikonomi ya Uganda egwa ye yagitandika. Wange omusajja mumwogereko mpola naye tudde mukama muwamu omusajja oyagala nnyo omwenge. Nze bangamba nanye nakyulira bwento nti mutebera anywa whisky ya 3 million. Gundi omusajja tatutwala mu kooti oyo waliwo n'abanyumya mbu tasasula. Oba asasula simanyi. Bwakutwala mu kooti ffe bambi totwogerayo gwabitanditse. Uganda abo babali eyo n'owulira aba KCCA nga nabo bakutte wansi ne waggulu. Munyagwa onokkiriza ddi nti oluusi aba KCCA bye bakwogerako biba bituufu? You cannot scandalize me. Abo bakava mu kyalo. You cannot scandalize Munyagwa. Wabula ovuma taata abakulu ba KCCA bakyasirise
oli eno obawalampa obajerega ye kati kizibu ki kyotuyitidde wano omanyi tulina ekizibu nti KCCA erimu bafumbi ba keeki be bagikulira kati kale ssebo taata walampa nnyo abantu byonna bya zungururu